Enkya leero abaliko emunyenyeza Queens nga bakulembeddwamu Pulezidenti wa Dani Walusimbi balumbye ekitebe kya FUFA ekisangibwa Mengo nga baagala okukiwamba. Bano bakoze effujjo okuli okumenya endabirwamu z'ekizimbe kino nga bagezaako okukiyingira. Dani Walusimbi nga yambibwako abagusambako okubadde Isaac Sekatawa, Philip Obunyi, Dani Mugabi, Obadiah Semakula, George Semogerere, Matthias Kaweesa, Nomanike Muzamiru ne Kudusi babadde baagala okuwamba ekitebe kya FUFA nga bagamba nti kyabwe era abakirimu abakulemberwa Moses Magogo bakirimu mbukyamu. Mwe mwennyini babagamba nti Walusimbi n'ekiwaye kye bebalina certificate nga FUFA. Kitegeeza kikati oli yani. Temukimanyi na kukimanya wetwogerera nti ennyumba eno wetwogerera eri mu Nkwanga Construction and Supplies Limited. Temukimanyi nti Njeru Technical Center eri mu Scoreline Investments Limited. FUFA Limited eno etunyigiriza nnyo abafa abasambi ba mupiira. Omwogezi wa FUFA Ahmed Hussein atutegeezezza nti enkyalera abadde akedde mu ofiisi y'okakala by'emirimu wabula wayisa akaseera katono n'awulira ebigwebweru okwetegereza nga Walusimbi n'ekibinja kye bali mu kwekalakaasa. Bano bamenya oluggi okuyingira mu z'ofiisi okuli n'eya Pulezidenti Magogo wabula ne balemesebwa. Bagezaako okumenya oluggi olugenda waggulu mu ofiisi ez'enjawulo naye ekirungi bakonye kye bakoze kyokka ate security negezaako okubaza ebweru era ba members abo bwe babeerawo ensonga yonna amakuba matuufu bagamanyi ag'okuyisamu ensonga ezo. Poliisi ya Odi Kampala ng'edduumirwa SPC Charles Nsaba etuuse mu budde n'etangira abeekalakaasi bano okuyingira zi ofiisi. Tubadde tugezaako okutegeera ensonga yaabwe n'okugeza ku engaginga bikikwatako kulaba nti tufuna a peaceful way of solving their issues. Oluvannyuma beevumbye akafubo ne Walusimbi asoose okwerema ng'agamba nti okuggyako nga poliisi yeddiza ekizimbe kino wabula bo si baakukyamuka. Obufere buno tebulina kweyongerayo. Era tukiza ne DPC ennyumba eno esooka ekwatibwe eprotectingibwe tugende amateeka gakoleki. Wabula oluvannyuma lw'akafubo kano akatuta ekiseera Walusimbi amaze n'apondoka era bw'atyo n'atwalibwa ku poliisi ya CPS basobole okugonjoola ensonga. Wetujjidde ku mpewo nga poliisi yeddiza ekifo kino wabula ng'omwogezi wa FUFA Ahmed Hussein atutegeezezza nti gyo emirimu gya FUFA gitambula kinawadda mu kifo kino. Okusika omugwa wakati wa Dani Walusimbi akulembera akabinja akeeyita FUFA Association ne FUFA Limited nga kati eyitibwa Scoreline Limited ekulemberwa Engineer Moses Magogo kuvudde mabega nga kujja kubaawo era nga buli omu ayogerera mu n'ebisongovu. Kigambibwa nti gye buvuddeko National Council Sports ng'ekolera ku biragiro bya minisita by'enjigiriza n'ebyemizannyo eyali mu ntebe ebiseera ebyo Jessica Lupo yawa Dani Walusimbi ne banne certificate bakakasanga ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga. Oluvannyuma FUFA Limited kati eyitibwa Scoreline Limited nayo yawaayo ebiwandiiko ebisaba okwewandiisa mbujjuvu ng'ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga oluvannyuma lw'okuweebwa salesale aba National Council Sports era nga kati nabo balinze certificate. Walusimbi agamba nti Magogo ayagala kozesa lukujjukujju bamuggyeko certificate ye bagimuwe ekintu kyatayinza kukkiriza nti kuba Magogo ne banne be baliwo mu bukyamu era bateekwa okwambuka zi ofiisi. Brian Katende munabyamizannyo Ssenyonga Mulinde Beka ne Basirika Sala fetu kusakidde eggulire lino ku lwa Kingdom TV amalindirire. You think we are just jokers? Tekisoboka, now is the time. Era mbagamba tebabalimba. Siri waneno nga Walusimbi. Ndi wano ne generation zonna. Kuva ku ya mukama wange Baraza, Stephen Baraza. Okutuuka ku yaba Jimmy Kirunda. Okutuuka yaba Dia Semakula. Okutuuka ku yaba George Semogerere. Yobo Obwinyi. Paka kati ku yafu. Tukomyewe waka omupiira gwaffe tukomyewe waka ate tugoberedde mateeka. This is Kingdom TV.